Eno ye chano y'essuubi eyadda is still hope. Bino bitiisa ate gwakaaba amangu. Buno butambi oyinza obutabumalaako. Ono mwana muwala bamuyita Looda weyeeyita. Agamba okuva buto yakulira mu kkanisa ya Nabbi Daudi, Nabbi Mukotsi oba yeeyita Nabbi Daudi. Akuliddeyo ebbanga ddene, yaddukayo, alina ebyamuddusaayo bingi byayogedde. Njagala nkuleetera ekitundu kino ekisooka, muganda wange. Mpulidde ebigambo, mpulidde ebintu, ate ne ŋŋamba Mukama, manyi oluusi twogera ngamba mmwe temulina bye mwogera muwaayiriza abantu baabo baakulirayo, kuva buto baweereza ebyamagero ebibadde babifeekinga bannaye bingi. Mwana ena statement gy'akoze nti mbu Nabbi Daudi yamuyonka amabeere n'afuna oba bulwadde oba kansa. Bale sawa kwongerezaako bigambo by'oyo mwana muwala. Kakati bw'osoma Luka 12:3 akugamba nti byonna ebyayogebwa mu kizikiza oba ebyakolebwa mu kizikiza biri bikkulwa. Bale njaga owuliza obutambi buno, katambi ka ddakiika 30 kawo obudde ekitundu kisooka, nja kukuleetera ekitundu ekyokubiri. Vidiyo eno wenaggwerako ojja kuba okaaba mazika kanzije. Amaina Nairoboozi ndeetebwa Looda. Nviirayo okwogera ku Nabbi Daudi era okwanukula ku lukuŋŋaana olwabayirewo. Okusooka wagobye nti bakukuba nti olina abakazi bangi, oli w'amaanyi go. Nabbi Daudi ozira maanyi g'olina. Na bw'olina abatakwidi nga bawanika emikono bakuba engalo, ezira maanyi g'alina nze ndi bakobera nze mwidi okuva ku kagere paka ku mutwe. Ezira maanyi g'alina go. Nabbi Daudi okuba nti toyawula bufumbo, nze wandawula n'omusaada. Yangoba ng'omwana waana kubuna ku mulubuto, wandawula mu 2020 up to now omwana wange Taidi Babanisi tamubonanga naku. Okuba nti toyawula bufumbo n'atuuka okunoonya obwenkanya najja n'eggulawo omusango onina ni fayiro ku CPS Jinja, fayiro ibiriditi mu parliament n'atuuka yona ezira yenta atuuka. Sawe n'oliko mbu toyawula bafumbo. Nabbi Daudi lwaki oyenda okuweerungi yayenga ebikolwa ebibikuuta ennyo? Kabono boss mudeyo boss vayo oyogere niwe director w'enjiri woba tiwandagaana kuyiganga nga ndi kwetuga yali olukungaano munumba yeganga ebye bazimba nga nesibyemu isuuka ndi kwetuga. Lwaki nayenda okwetuga nga nkoyo okola ebintu bye wankozesanga nga ndi mwana muto, nakola ebintu bingi ku myaka ejange gye nalina egy'obuto. Aye nga nzira gwe nsobola kukobera nayikiriza. Saawe no oli kuvaayo oli kwerungiya. Nabbi Daudi byenkwidi ku bingi. Okuba nti we tibalwana niwe vaayo ido tulwanagane. Vaayo leka kubyogerera awo batuteewo batujja mu kooti oyogere nga fena twogeranga tuliwo. Oli kwerungiya eyo mu bantu. Olumala ngoye tabazaire baba bakwogerako. Nze kati muzeere wange nandogera ku kikuba nkulire ku riponi, nkulire ku mission. Ndi mwana wa mission. Niwo nkuziza wangundula mu bintu ebibi byonna. Era banawe mumbona nga nkola ekintu ekibi munene Nabbi Daudi. Kuba omwana omulungi asinziira gye yava bamukulizaawa. Nabbi Daudi wangundula ebintu by'obuseegu, ebintu ebibi ebyerere. Nali mwana muto wabinkozesa. Mbonkozesa ndagaano, mbonkola ndagaano na Kristo na Katonda nzira kyentaakola. Oli kuvaayo oli kwemerera mu bantu nga weewozaako ebintu by'obulimba ensonyi odifiire busumwa nga bali kukoba n'ebituufu. Abantu bonna bakuvuunamira baavuunama kino baba bakuvuunamira yenze nkwambula mpale. Nabbi Daudi tikutya kuba okyedi nti nkwidi nsobola okusoma okuva ku kigere paka ku mutwe bwe wakula. Oliko ambu Desire yedda mu COVID. Nze COVID yajja okwida nga nviireyo nga mungobye nga ate ndina lubuto. Kyokuba oti Desire yedda ku lutiiko nga nziraku. Nabbi Daudi
ebikolwa byo n'ensaba Katonda avire yakwanike otukoba nti niwo wazimba lutiiko mwali muzira sentayi mwayini Katonda mwazimba lutiiko saawa eno kanyanye kulemye ozimba sente mulinado kyekizirawo homework okoba nti wakolanga amagero Nabbi Daudi abantu bali kwenda okubona ku magero ge wakolanga mwebuuze mwana mukite mu bwongo okuva rejimu ya roda we yajja bano ba desire Nabbi Daudi ngatairanga mukola ku magero gali ga kifere yali atukozesa twa pretendinga mwageta amagero twabikolanga twali baana bato aifena twidusa ebiro byabita nesaawa tulirire mukama atusasi kuba twakozesebwa Nabbi Daudi wakoba nti tezita yampamba are you sure tezita yampamba kali kabadi ezira mu university atategeranga tezita bampamba byona jali mipango ebintu byona Nabbi Daudi obikoze saawe nova ovayo wayogera mboyoza zini baba wange ayenda nze mwete baba nanzala wajja okumwetanga baba nga nankola toidi yali nanti ababa kweta dadi niwo bazala walingirira abantu abakulu bano basoosi dadi muli jajja mugeye nanga muli babitundu liso lyaja mugulu gwaja gulikwira ku liso gulikwira ku mukono bano both magulu gatandise kuvuga muli jja mugeye n'ebitundu Katonda abatandise kugeye nanga mukali kunsi lwa kumana mazima mwagasirikira imwe bakalulu okoze obwaka kwa emyaka n'emyaka Katonda akuwaire batandise kukubira kunsi webuuze mu igulu kiriba kitya oyiringisa yo baino buli lunaku nibe mwise wajja wayiringisa kuba mutukirize sadaka daimwe Katonda abalina ku obusungu bantu imwe wabula okutolayo nga muvire mwayimirira mu makuba amatuufu mwayogere kituufu mwayimirira mu maiso ga Nabbi Daudi mwamukoba ekituufu nti Nabbi Daudi wano kino kifo lwaki mulingirira lusafuge kanisa nga muli wonga mumuga Nabbi Daudi ajira ku order dalusi imwe bakabona muli mulingirire mwidije mwatole kanisa yemu kanisa eri kuita abantu nga mubona ezira kya mutaidi ayeti muvayo kwogera lwaki bitibwa ni kumirembe ejeira abantu bafanga bitibwa bafa bukulu nisaawe no bye muliku bakalulo balabalamu okuyire buwo ngoli jana kagali babire okubona parking motoka oyire yoli memwani nga bawobe iroba wabona koti yakabona bantu mwirabire omulimo gwanuwa mwirabire mwava sosi wandi tusaawo kibino wabula Katonda taida asirika okutuusa obutuukirivu nga buviireyo nibufuluma nga tabaze yaka byemwakolera mu nkukutu byemwakolera wansi w'ekitanda n'esaawa Katonda abyanike waigulu wakasolya k'enumba Katonda yerekera buli mulembe akasanva akataafu kamirira bayali ako akataikiriza kufukamirira banabbi bangi bakomba amadi n'olulimi oba kufa babita mukufa nga bakobati kulwa Kristo tutwida asirika Nabbi Daudi tutwida asirika nga tulibona omulimo gwa Mukama guli kujja omulimo gwanu gwe batuyanira tutwida asirika wabula waire gwe kube mutima oire eri Mukama ko we baba asasina nasobya okoze bingi Katonda akusirikirire wabula Katonda avayo musaawe entuufu mu kiseera kituufu yayemerera yakola omulimo gwe Katonda avireyo toida muziyiza lingirira n'obu bakatoka asobola kubuulira oluvayo oida kwewozaaku kubiriwo mu kifo ky'okubuulira abantu batamu transport mbalala Fort Potro wa bali kudda kuwulira kigambo bajja otuuka otandika kwewozaaku oli bakoberanga oli n'amaani bakole batya osuze n'abaana Nabbi Daudi abaana bangi ninze ndijja avaayo ndogere buli kye wankozesa tifiireeyo obatiira mu nfumbirwa Mukama yampa abaana wabula nje avaayo nkobera ensi amazima abanaawulira bazibuka amaiso abataawulire ogwebwe bantu bangi bafiire bantu bangi bwaise Kasanvu we yafa buli kimu kyafa omulimo gwayemerera ekiraga nti Kasanvu ne yali akola Kanyanya we yakoma
buli kimu wekyakoma. Nabbi Daudi kyekyakuleeta, ani yakutuma, ani yakutusindikira, ani yakutuwendulira? Weefuula nti obuulira bya Mukama ng'aye ebikolwa bye bimwegaana. Katonda taida asirika aidda kuvaayo ayogeze ni bakasiru baidda kwogera. Wali osubira nti ni muwala walivaayo aveeyo yena asobola atandiika okwanganga yena abona obuferebu. Lwaki Katonda yalaga mwana w'omwene? Kati oli kwenda akakasa abantu saawa eno muli kwemba mbu tunakakasa tutya amawanga nti oli mwife Yesu, tunakakasa tutya amawanga ife abano. Ndize mu part 2 Nabbi Daudi nenda kumana eddagala ly'abalo lyemwankubanga oba nali mulalo Ezira Tashidi ni maama wange Ashidi nga mwankubanga eddagala ly'abalalo. Kati ni buli muntu akwogeraku oyita famire ye wagitoolayo. Nze ojja kweta maama wange kuba kuva buto twaje ojja ku Jubiri nga ndi ku Lubiri, twaje ojja ekirama ku myaka 5 nga ndi ku Lubiri. Kati nze onaayetaani gonaabuuza niwe idi ekituufu mwene niwe olina obyogera. Oli kitegeera ekintu ekyo. Nabbi Daudi abantu bali kwenda okubona ku magero. Inze nkukobye ntyakako kawamwira. Oli kitegeera kuba bwe wakozesanga kulule niba pretendinga bwokola bya magero nife twavaayo saawa eno eziraba okayinza akozesa okugeza abeebugaya niba Kerubi nwena mwena n'abantu abakulu abatambulanga ni Nabbi. Mwidukire olunaku lwe nasitula kabona jole nimukuba ekigo mu maiso niba bakoba nti mwoyo yali Katemba kabona jole netonda mu maiso go munange tiyali na mwoyo Katemba. Nali ndi jasitula ni mukazi wo mwene yavaayo yagwa. Nali ndi jasitula ni kabona Lubereti tiyeida lunaku olwo. Bakabona abasula ku lutiiko imwe bakabona mwidukire olunaku ndija kwogera bitontono. Olunaku kabona Mboga, kabona Kalulu, kabona Mebo kwali kunika 7 lwe baabasindika ku geeti nga ndi kunitutola ya maji gali mu mbisi gwendoshi gabamu omukose mwe kwali wali olijaba ulukunganula abana nabazaire. Nabbi abakubira isimu yabasindika nga bataire kuno omukono mwabitolawo nga ninze ndiku mwabitwala ku lwere einuma mwabyochereyo musaba ba mikwano tibyali bituufu. Ebyabomu tibyali bituufu. Doloka ebyabomu ebyo Doloka yali muna Katemba muzibuni oyo n'empiso de basuulanga mu nkungano n'ebikwaso. Doloka niwo wasuulanga empiso n'otani mu ntebe yanabye empiso nga wegirewo mbw ali kusabisa olwamala mbw ali kusabira olwamala ng'avaayo ng'akoba mbw empiso dibeire ng'aye Doloka niwo oditaireyo. Bana saawa ya mazima watukozesa ekimala esaawa. Nabbi Daudi osuza abaana tijja kwogera ku mwana yena kuba omwana asobola ogulirirwa, omwana asobola okwefuula yakuba ati Roda alimba. Ndijja kweyogera ku nze ng'omuntu nga Roda. Nabbi Daudi wankozesa ebintu nga ndi mwana muto tifiire eyo batiira mu nfumbirwa nazaalaku nina omwana ow'obuwala Mukama yampa n'omwana ow'obulenzi balamu nebaza Mukama. Kati nzira kye nti afiirwa already nabikola nga ndi mwana muto nakozesebwa byonna Nabbi bye wankozesa ndija bitolayo mbikube ku meeza. Bayibuli neyogera nti mukole ebintu mu nkukutu ayi Mukama alivaayo yabyanika waigulu wa kasolya k'enumba byemukolera wansi w'ekitanda saawa erivaayo. Olunavaayo okwogera banjajinga bangemera waigulu n'ekinti nali mwana muto. Saawa eno nkuze nesalirawo nvaayo era nviireyo ntyame ninonole buli kimu. Ndijja kujja nkole n'interview. Njajja nkole interview Nabbi Daudi bye twakoleranga enalumye ku lusozi. Nabbi Daudi Ezira Shenalekayo baba bye twavuganga emmotoka ewuwire nitujja ekiramanga niruse taidi Ezira Shenalekayo emikolo gye wankoleraku nga mutandika ekanyanyaawo Ezira Shenalekayo buli kimu wankozesa ebintu ng'aye ndi mwana muto. Ayi nebaza Mukama ati abifiiramu. Aye ndijja kuvaayo byonna bye nambyanike nti Nabbi Daudi leka kulimba abantu
abantu balina akantu katono aye bakatola bakuwa iwozimba family yo kanyanye kulemya okuzimba je wandiragire kwa abantu oti sente daimwe dijawo tunakola tutya Nabi Daudi lingirira abantu lingirira abazaire baife tulina abazaire ayi tulinga otuzira abazaire tulina family tulinga otuzira family batuleka fena twabawo twenaliza nze ndiwo bye mwampisaamu nga iwe wenka bimala lusebe yankola kubana ba blessed kwa ezira atabidi ate kanisa be yankola nga mumaze okungoba benji ayi nebaza mukama ekitibwa nchimwediza n'olwalero ndi mulamu nvireyo ndulire Katonda oyo era ntole ya mazima tijja agasirikira kuba oba oliawo Katonda yandekawo ntole ya mazima ndabula abandi abana abiwulira nimubireka musigaleyo abana abiwulira nimutegeera nimuvaayo ekitibwa kya mukama Nabi Daudi abantu bafiira ku lutiiko nze roda nina obudulizi nze mwene nizo obudulizi abantu abafiira ku lutiiko awo abaana b'olubiri mu biidi aye ekisinga bukulu nti abaana b'olubiri abasinga bavaayo abaana ba blessed kwaya abasinga bavaayo byendogera basobola obidulira abaana abato abafiirire ku lutiiko okwo abantu abakulu mu kanisa omwo mu boodirumu n'omusaada gwe baayetanga sooka onoonye mukama ebirala biri kwongerwako ne wamukyusa eriina musaada oyo aboneka wabugaya twajja niiwe inze roda mukama n'omudulizi twajja mu kanisa twasabira omusaada wasabira omusaada wamugema ku yena omusaada yali atandise otambula ngayo oli musabira oti mbwe ino olugendo lw'olijja mbwe ino olugendo mu kanisa wamala osabira omusaada wamugema ku omwe weta obisa omukono mwisuuka wokola ki twava mu kanisa kuyingira mu boardroom nga bakoba sooka onoonyi mukama ava akutuka mu kanisa Paulo kitaita ndigo ovugamenti ku lutiiko okwo wakukusa mwakukusa omulambo ogwo mwagufulumya n'omulambo ogundi ogwafiira mu katebe mu butebe mu kanisa einuma bali beije n'abantu beidye kubona nga kanisa idwire mwakweka omulambo ogwo mu butebe einuma pako bwire bwaziba Paulo wafulumya omulambo ogwafiira mu kanisa nga bangabye era nalindidye ku lutiiko okwo ni Enoka waliyo omusaada gwe wali ompaire omwana oyo yafiirawo mu kyaki n'olunaku lwe nasemba okwidda ku lutiiko nga ndi mu bufumbo twayitwidye n'Enoka omulenzi oyo yali wa bugembe mwanina wa Damali bamugaba buzaaya omulenzi oyo yafiira mu lutiiko okwo n'abaana abato abafiirire ku lutiiko okwo nga ninze ndiyo nabona ni ku maiti mukama mudulizi wemba nkuwayira Nabi Daudi Katonda oyo yakolanga amagero kulule ave yankole kwa amagero nti okuba nti yankola kukulula amagero kati saawe eno wemba ndirimba ave yeida nkolere kwa amagero eide anwanise asobole okukukumira ekitiibwa kyono bwa Nabi alaga ndi kituufu oli Nabi Daudi ebyo byovaayo n'ofukamira byofukamiranga mu nkungaano bw'osaba bw'okunama oti bw'okunamiza akabina bw'okata wevu nenda kubitegeeza abantu bitegeeza ki oli kuvaayo oli kujajinga bano balooko biki bano baali bati olowooza endiga dikole ki endiga dandikoze ki nga iwe omukulembeze oli otyo mbendi nti babonera kuyiwe era babonera kuyiwe kibino nga n'omuzaire asobola okuvaayo yayimirira yaddulira omwana we ku bintu ebyobulimba maama wange nkulinze ogira ozungamu obwo obugomasi ng'oyidawo mu maiso mb'oligama muzindalo ojja kunkobera oba nakulaniiwe ezira kyondidi ku maama tulina obulumi nkwenda maama nga maama wange nkwenda okufaako n'okuwona nsobola okukola ekintu kyonna kyonna kululwa aye ate kinaamena omutima ng'oviireyo wandogeraku ebintu by'obulimba kuba tondidi maama kikuze niiwe twaja ojja ku myaka 5 ku jubiri ekiramu nze nga nzira nayo olede twaja ojja ku myaka 5 nga navaayo era wakanavaayo nga ndi muto ino bantwala wakaniriyo nga ndi muto navaayo bantwala ekigulu wamwozesa akuba ebivuga bya kigulu n'abaayo yeibanga itono ino nga ndi muto Blessed Choir naye yayimba olwemba nga nze ndiyo ndidukira mpaati nti
amawanga n'amawanga agajja kuida okwerolera Katonda gwe twekkiriza. Saawa eno mwakyusisa enemba luse wafulumya olwemba olukoba nti tunaakakasa tutya amawanga nti oli mu ife Yesu. Tunaakakasa tutya amawanga ife abanoomebwa. Tunaakakasa tutya amawanga nti oli mu ife Baba okutoola ku ngoviireyo weida okolere mu ife omulimu. Okutoola ku nga Katonda aviire yeida akolere mu imwe. Aye akaali kuvaayo ate teida avaayo. Nabbi Dawudi ebikolobero by'olina ozira mawanga g'osobola akakasa. Onaakakasa otya amawanga nga mama we yakolemu okakasa okukumutoola mu buyiwa. Onaakakasa otya amawanga ng'abaana bo bakolemu okakasa. Luso onaakakasa otya amawanga nga baba wo ku bwenzi kwatyaime wamulemu okakasa. Onaakakasa otya amawanga nga baganda bo nibaano ku bakolemu okakasa ni mwana ko Miriya saawe naaliwere mbana siriimu muganda wo Miriya. Nabbi Dawudi wenda akakasa kyensi. Osobola okuyikiriza nti Katonda oyinza omweta yavaayo. Osobola okumweta yavaayo edda yakoleramu omulimu ku bikolobero by'olina. Ng'ate weerimbika wakozesa erinnya lya Katonda. Katonda ankobye atyo nkola oti. Katonda akobye ati kola oti. Wandeeta mu maiso go. Wankoba Katonda yinze yakuwaiwe nga sadaaka. Nanti oluso galunkalubiriza. Ndi Katonda yampaayo y'oli nga sadaaka ndabire nabbi. Nabbi Dawudi wayonka amabeere gange. Wayonka amabeere gange ekyaviiraku n'amabeere gange olwala. Bankola operation eri neibeere. Nga nkalina ku lubiri. Ezirata shidi n'abaana ba Blessed Choir baveyo badulire. Miruka vayo dolo kamuveyo mwena. Modulire nga tebanongosa ebeere eno. Mwidi eshaviiraku ebeere lyange olirongosa. Dr. Peroni wo wanongosa. Lwalina lukungano. Bantu ala mu theater. Ebuwenge n'oyo musawo mama Peace ne Lucy. Banongosa n'avayo Nabbi Dawudi wankuba nina okwemba. Najja n'ayemba. Ng'ebeere liriduluda nva mu theater. Bona bulumi nabo bitamayi nga niwo bombisamu. Nabbi Dawudi. Ebintu ebindi nze nti abibisa wano. Nti mama wange gwe ntirira kuyenka mukazi waitu. Ayinza okugwa nere yazirika. Kuba yayita bisuubira nga mbibitamu. Mwandobera okutuukirira mama wange nga nikweda ku lutiiko okwo mwekweka. Kubanga mwidinga nsobola obimukoba. Mwankola bintu. Kabona mboga ezira kyotaidi. Nga nze olwidawo mu kanisa kukuba ndi kwenda nabbi. Ng'olwedda amaze okundetesa. Oluyingira alekera olamula yengira munda mu office. Lwaki timwebuuza? Mwebuuze mwita kwa inuma mulowooze ku nsonga daali mwefe. Abalina amaiso n'amatu. Abalina obwongo obutegeera. Munooneze ku nsonga daali mwefe. Abaana ba Blessed Choir mwidi ensonga daali mwefe. Mwasooka naamukubira waigulu mu kalina ya bleeding omusaayi buli wamu. Nga mumukubye. Kuba omukulu alagira ayi nga tumaze kuteesana nabbi. Ngali mwife atugwiremu. Ng'ekiriwo kumwefuulira. Meni waida mu lukungano waye wasooka wayita Baskovia abaani be wayembanga nabo ng'oli kibuzaabuza. Tewayenda akireeta direct. Oli mugezaayo buli waigulu omumani wabaayo omumani. Ebikolwa bya Nabbi Dawudi bingi ebibi. Tubisirikire otukoze ebintu. Nina enkovu. Eri wano tusobola atola yiberera mu kamera. Bankola operation. Wano nkamabere nga ndi mwana muto. Tizaalangaku. Nabbi Dawudi. Mbu Katonda ne yakulagira. Nkuka kaisa nti buli kye wakola nunze. Ndija akyanika. Mbayire nga tibyogera saawa ng'ekaali. Wabula Katonda buli kintu kyakikolera mu ssaawa entuufu mu bwire obutuufu ate mu kifo ekituufu mu bantu abatuufu abanaawulira mu biwulire ebyokusokonanga abaana ng'obasabira ng'obasokona mu bukazi n'abaana ba Blessed Choir baddulizi ng'oli batoola emizimu mu bwerere ebyokutenduka ku baana mbu nga bali ku emizimu oba nga bali awo bazirige bamaze enaku nga tibazuukuka waabatenduka ku waabafuwa mu muka mukamwa ogugwo mukama wembanimba mbona Uganda eyo waliyo obumma mbona ku TikTok abafumbo woboyenda okumana mukazi wo nga mwezi omuntu alakuuma ako abalimba kamasanyalaze gagupasula ndiro do kajako kulo Nabbi Dawudi ate tukajako babiri oba mukoti tujaba nze ndiwo nja kwemerera
nja kwemerera tida kusirikira buli kyenyina nze ndi obulamu bwakaseera leero ndi weidonzirawo watyanga nali wakufaida ayinga mukama yandeka olw'ekigendererwa nsobola otaasa bana bagwidu bana mutulitwala abaana baife wanabi mwidi nabbi byakola abaana abo mwidi byabakola oidi oba mwana wanasala nabbi enkumu omwidi oba namushevinga omwidi oba namusiiga ebizigo omwidi oba namwambula stokisi omwidi oba namusiba amapeesa omwidi oba namusibula omusipi namusiba omusipi bantu imwe mukukute n'abaana baimwe mulekere kutola abaana baimwe mubawa baweereza imwe bakabona nzira gwentaidiku data imwe bakabona aye mwena musirike iwe mboga omulimo gwanu wogulesa otya muli omusirike mufabitibwa mboga amazima ogaidi at least vayo yogere introda yagenda nge wannabi nange nentuko okunyiga nga tavaayo muveyo mwogere ali mu ifene yayogera ndiroda ajange wannabi yalwayo kikyakolanga jo byenali nkolanga yali mu ife ndikuidambi kwano kule era nsaba nsoni we ali mu ife ni musada utushuke munsasire okubegana mu lujudo okulimba nabegana inga byendikwegana bituufu ayinali ndagirwa nga ndi ku force ayinga mumanenti buli kimu kiri ku ekiseera kyakyo agona amazima era tukyuka wakola bulungi okumbuliza nabbi ekibuuzo ekyo nti nabbi wa mukama omuntu ni waba mukulu ngaaye mulimba hajja mu igulu wamukona point yebuzabuza bakujaje ngaaye nga kamwingire nesawa imwe abakazi babahula n'abaana baimwe bo bakutana abaibwe abazaire babahulira obufumba imwe ayenga bo baliwo lusa abahulira obufumbo lusa tafumbirwa ngako ali awo tasuubira afumbirwa azira isuubi ayenga musadda kyasobola owasaluse mulingirire mu universe muzaire kyasobola okuyikiriza bamuwera mutabani weruse okutola kwajaba wanabi kibino ayi yona yetwazunga buli wetwanina dija atola yebyama agogona amazima ndidi amani ogalina sente odirina tikutire kuba ali munze asinga ali muiwa amani oyo katonda nkumye okutuusa olwaleero eyandize engulu n'omwana wange nga tujire kufa nindire engulu omwana wange n'amala essaawa nga tayize engulu ali ku oxygen oyo katonda eyantwala mu theatre emirundi 2 nantoola ate ti 2 emirundi giwera nabita mu bulumi bantu imwe mwabonanga abaana ba blessed choir kwembaye nga timwidi kye tutyenyweku n'olukungano lw'abaana n'abazaire ndidukira stage eyo bagiteni wansi kunumba ya Daudi bali bava kunongosa liso nabbi Daudi wankoba nina okwemba katonda yanta maiso go nino okola buli kimu mukugubi nayampala galubindi najja ku stage nayemba ngaye banongosa side liso anko Charles niwo wantwala ni nabbi Daudi ku riponi banongosa liso nona kulobaja bansala amaino gali gakula bubi muzeyi sogolo Daudi universe vayo dolire ngani wo wantwale bugembe ni peruska bakuku tutandise luzibu olugendo olw'omwoyo luzibu ekitwetagisa buli kiseera okutambula nga twekebera busengo ali kubita bulido omunsi yenga alambula bwe yagaana abamaze omulimu baliweebwa kadi begira balamu olugendo lw'otambwire ni katonda linga kweinuma obona ebyo bisimbu ng'oweereza fuba okubona ng'ebikolwa bye bisiimibwa katonda kubanga ezira kibineire kiri ekweka mu maiso ga katonda eno saawa y'akakunguuto buli muntu ali kufuba okubona nti yasiimibwa mu maiso ga katonda wetuviiriireyo buli omu ali kwerwanako aboneke nti yasiimibwa mu maiso ga katonda tutoleyo amazima ffena tusiimibwe katonda ndidi entuuse nkomye waliwo audio gye nkomyeku nga ndiba kuba ekyokulwala okujja okunongoosa amaino
banongoosa ibere, banongoosa amaino, banongoosa eriiso. Ebirwaire ebyo nga byegiranga kulala ate nga biddira ku nkungaano. Wali ompayireyo nga sadaka bajja banongoosa amaino, bansala amaino 3 twasookera na kujja mu sikaani. Ayo okuva obuto nga gayitigano. Ye lwaki timwebuuza road emizimu ejjamu kubanga niva ku kalina nimeneko omukono. Nabbi Dawudi okuva we navaayo oyo Katonda gw'okoboti yakola amagero kulule. Wansabira naawe nanigoba okozese Katonda oyo andiriza emizimu gyange. Emizimu gyali gijo tijali gyange nedda ku commissioning nze nzira mizimu. Bwekyanvaayo mwali muwulire ku nti road agweko emizimu. Katonda ole yakola amagero gwe tuli kwetaaganira ero. Eida akweyimirire. Otherwise bw'atavaayo kwemerera okuswala ko kutuuse. Katonda kyoyo mwetave yayemerere. Nabbi Dawudi wankozesa ebintu wampayo nga sadaka. Nayemerera. Abaana ab'obuwala bangi era mbakakasa bantu imwe. Gwe bali jo omwana wa Blessed Choir weisibe 2. Manati musokole mutankule mwefuze kanisa mukoleremu ebitali bya butuukirivu. Aye tutuida asirika kura Kristo tutuida asirika tuviireyo okwemerera ni Katonda waife taida atuleka buli mu mbeera. Totutiisa nakyo olina sente osobola okutabulibwa mu sente wagulira n'emeze egyo. Aya amazima nga gaviireyo tigaziyizibwa. Tuviireyo toida atusirisa. Ekyo ndi kukakasa. Niwa apa mama wange yandeka yanesonyiwa. Kubeera tasobola kuvaayo kwemerera maiso gange kunkoba nti roda kino. Nyamukoba nti mama ebyantusibwako ezira choidi. Wabula sirika tambuza olugendo lwo nze nesonyiwa. Nkama wabavireyo nansinkana nankoba nti nveeyo nteewa amazima. Ezira kyona nkyusa nakyo baba. Ezira kyona ntiisa nakyo. Ndi wonemereire eshida kide. Sawa ya lutalo, sawa ya nunula kanisa. Tuida kuvaayo tuida kwogera. Tutuida asirika. Tutuida kuwumula. Okutuusa nga tununulire kanisa ya Kristo. Kanisa ya nuwa. Babona. Iwo viire ensanga bisibye. Bewatwa. Nabbi Dawudi. Sawe n'oli kubuuza abantu munje nve mu kanisa vaawo tambloje. N'obufere bu oti paka weinuko. Wanankola. Ja. Okumana omusaade woli mufere totegerekeka lwali tukoba nti oli mu Ethiopia. Era ni Blessed Choir yakwembera olwemba nga nize ndiyo twavuma abalamoji. Mbwe abalamoji muno manabi kuba mwite ndi mulamoji. Iwa musaire nabi mu Ethiopia. Oh, oli mu Ethiopia wabwa oli mulamoji. Ayi waba n'oguti mogo niwe mwene ye bakuzaala. Walemerera okuzimba yenumba kuba iwe ndi watolayo mama wo batuuka ye bakuzaala. Nabbi Dawudi. Katonda vire tutuida asirika. Kola kyoyenda. Ife tuliwo. Kura Kristo tujja kwemerera. Taida atuleka. Ayi maneti wali ekiseera. Imwe bakabona abatume abasumba abalabirizi mwena mukozi omulimo ayi kijja kuba chana kwino nga kwimwezira wangwire nga be mukozi moya ganswa nga ge mukungwire nga mugemye empewo nga mweze kundagala mulirira mulingirira abafa na kuibiringa balangirira nti ajire mu igulu wabitana ku 3 nga muulira ali kwiralira jana lwachi bandiremereirwa abakulu abatambula ni nabi abali we igulu bakabona lwachi mwandiremereirwa igulu esawe eriyo eyo kwogera imwe bakalulu bamebo imwe bakabona bana bamboga chakula ezira chotaidi bano bakawongolo lwachi timwebuuza ye nabirero ngatategerekeka we mutonere motoka jata simye jagaba omwoyo omutono ogwo mubulira mwebuuze mu mitima gyemwe buli omu irenga ku kitanda kye akuba ati baba wowe tujja tulaga watuufu kuba twabula ali bavuga timwidi waya ali batwala
timunenya Nabbi Daudi kulemererwa azimba Kanyanya agona amazima watyanga Katonda tiyakiikiriza nga alina bye yataawo wansi mbakobye emizizo n'emikolo gye bankolera ku nga batandika Kanyanya buli kimu njakyanika Nabbi Daudi tuli bakobe ebigambo bino bibuusa amaiso ayisaawo eriyo ey'okwemerera abatumi bayemerere bakabona bano abembi ba Kerubi Rebel Blessed Choir ndidukira mu bitundu nga muvaayo mwemba nti abandi ati twayembanga erinna lyo lyagulumira abandi ati nagola itaka eryekanisa eyegundi nga muli kuvaayo abandi anti twabuuliranga erinna lyo lyagulumira ali bakoba ati tibaidi mwangu wemuve wendi imwe abakola ebyobudemu olunaku olwo luliba lunaku oluzibu ino ogobeibwa mu maiso ga Katonda nga bye wakola ati biddukirwa abo n'aboodagira obwereere kibino omubuulizi otewaana ekanisa omusumba yadaagaana ekisibo mulabirizi wazungaana ezooni esobola okwemerera luliba lunaku oluzibu ino ogobeibwa mu maiso ga Katonda nga bye wakola ati biddukirwa abo n'aboodagira obwereere n'esaawa ey'okwerwanaku buli omu weetoole w'oli muli mu Kiina ayi munnakwetoola wona maani ezira n'abatoolayo nga imwe beene timuviire eyo musabe Katonda babiikulira omusaada gwe mulina eida ategeera muida amutegeera abakoba abona lwaki tabakoba n'abakobera abafulumya information nti abona ino mbwalina eriiso alina tooki eyo tooki sooka ogikube mu luse ogikube mu lwazi omuwala gwalina ate nga wamugabira omuwala owundi oli awo otugulumiza Katonda abazaire ng'abaana balobye okunonereza Katonda waimwe mubagobe lwaki mutusiba ku Katonda waimwe kuba naife abawonge kuife ani ye yatula nti yaikiriza Katonda we Nabbi Daudi tutulokokangako tutwikirizanga ku Katonda we tutwatulangako mutatusiba ku Katonda waimwe munaatukanika Katonda waimwe lwampaka mwenda mutukunika mu mabeere tutwetaaga Katonda we tutwikirizanga kwera tutwatulangako ndi mwana muwonge tyatulangako banzaala nkuze eziranda tuzangako wabeeyo omusumba bamulabiriza aveeyo n'akoba ati ninze naye yatuzalooda lwaki mutukakaatika ku Katonda waimwe mwesigalize Katonda waimwe fena tulina owaife ate we tulina w'amaanyi asinga ali mwimwe oyo atuwaire obula kannaye baganda bagamba emboozi tebankadde kujja kaje agikoze eki adinga n'amawolu yagajjamu omukuto mwana mwala byayogedde mu biwulidde ate agamba ndi wiiringi oba tugenda mu kooti tugende buyayina obujulizi obumala wow bazadde njagala muyigge tomala gagaba mwana bw'omwana mwadde nabbi mwana ali wa pasita gwe tofaayo bane mufunengako obudde bw'abaana newaba tali wa nabbi abaana ku masomero ewa ankowe gye yalaga ewa anti ewa ssenga simanyi taata muto taata mukulu taata muki abaana bwe mufunengako obudde ate tomukambulira mbulira kojja kukola tajja kubulira kuba n'oli yamutiisatiisa naye mufuule mukwano gumulago mukwano ojja kuba tona namubuuza yennyini ajja kubuulira gabe neyaŋŋamba sikugamba ati nga ate gwe omuntu omukulu togenda ate mwana wange wadde bamugamba totaŋŋamba mbuulidde ati kwekozesa omwoyo wa Mukama banaye mugaba abaana babakoze ebintu abo basimanyi balerativu simanyi ali wa mukwano gwange nyunyunyunyu abaana babakoze ebintu si ye olide kati mubakasose mu byalo kagenda okuvaayo nga kana kakaba bakayingiza dda mu mbuga za sitaani bazadde tufunemu ekyokuyiga mu bintu ebigenda mu maaso mu nsi Yesu yekka gw'osobola okwesiga okitegedde gw'osobola okwesiga
So abaana baffe tubawe obudde, abaana baffe tubaagale, tubeerengako nabo. Naye ntera okulaba abantu bagenda mu byalo eyo ne baggyayo abaana, tugenda basomesa, omuzadde tamanyi na mwana ssomero lyalimu, ye amanyi baamutwala, omwana asooka bamuyingiza mu bintuntu. Kati ndowooza owulidde ebigambo ebyo, abikugamba yakugamba yakulira mu kkanisa eyo. Aha, ffe oluusi twogera mugamba mulina obukakafu mwogera biki? Wuuyo bamwegaane wuuyo, era agambye mugezeeko naye paka mu kkooti ali ready. Daudi ayimirire wali naye ayimirire wano. Prostitute bamuyita batya? Prostitute, okay, omwabi oba lawyer, buli omu kajojijozi w'ebibuuzo, kajojijoji, cross examination. Ensi agambye waliwo byesobola kwogera ku kamera, olaba byayogeddeko bikukaabya, n'ate biri byasirikidde. Kitegeeza bano abaana babakola ebintu. Gwe kangubuli abasumba gye bali eyo, abeeyita abasumba. Wetwogera ku kigambo sexual rituals, nti waliwo amakanisa agamu kati manene gayina abaana bangi gakola sexual rituals, bamu temwabitegeera. Okusaddaaka tekitegeeza nti omuntu bagenda mutta. Obutasobola saddaaka naye n'osigala ng'oli mulamu naye nga bakusaddaakayo dda. So it is very bad. Amakanisa gaffe geeyita amakanisa, ate abantu balina security. Daudi akuumwa magye, kugambye oli alinga Katonda, n'ennyimba ze bayimba Yesu baamuggyamu, bateekawo Daudi. So Mukama atuyambe. Ngenda kulaba n'ekitundu ekyokubiri gyekiri, oyongere okuwuliriza. Bino byampona byewuunyisa. Kale atannalokoka gamba Yesu nkwebaza olwaleero, nkuwa obulamu bwange obeera omulokozera Mukama waabwo, Mukama onsaasire obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze ng'okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mwongere osabira abaana baffe, naddala ng'omwana atobeera naye, ng'olina gwe wamuwa. Okitegedde? Oli Saudi oliwa. Banne musabira abaana abo. Baana babakola ebintu. Kujja kuddaawo this is a man of God, this is a woman of God. Naye nga muganda wange. Kungulu is a man and a woman of God. Munda muntu mulala nnyo. So Oluganda nkwegayirira mu Mukama waffe Yesu Kristo, toweesuulirayo gwa naggamba. Kitegedde? Omwana gye wamuwa twala obuvunaanyizibwa nga maama nga taata, ogere n'abaana. Olaba mwana ku ffumbiro takyazaala, kumbe babakolakoladde ebintu babawongawongayo. Olaba omwana afunye bikansa, omwana biki, omwana atandise ebirwadde by'ataalina, operations, kumbe mbu babayonka amabeere, babakwata mu bukyala. This is akuba there is freedom of worship in Uganda. N'ekirala nti bano abantu abakola emize egyo balina connections mu zi gavumenti. Naye webanga zi gavumenti eziri serious, weba bamukozeko da investigations. Naye kakati gavumenti yebawa security. Adi mukazi wattu wuuyo agenda atandikirawo. Naye singa nsi ziri eziri serious, oyo baba bamukansolinga dda nga takkiriza na kuyimirira mu bantu bw'aweereza. Naye kakati essaawa zino mukazi wattu wavaayo gwe bajja okusiba. Kubanga bwe twogera amazima nga batukwata, nga batusiba, bakuteekako ebisangosango. Kubanga ki? Balina connections. Ebya Yesu babibaako dda, bali okukuuma amannya gaabwe, wabula tebaliiwo kutambulira ku Kristo Yesu. Kaneetoolemu katono, bwe nkomawo bingi bye tulina. Nnyinza okuwa ekitundu ekyokusatu.
Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.